Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Baana ba Katonda ab'omuwendo omungi nate mbanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda abukeesezza nga tukyali balamu, erinnya lyebazibwe. Mu kiro kino we bukeeredde bangi bafudde, naye ggwe bw'obanga ogenze okuzuukuka, ogenze okwesunaasuna ng'owulira okyali mulamu, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Ate naawe buyinza okuba nga bukedde naye ng'owulira tolina maanyi, nga bw'ositula omutwe teguvaawo, nga bw'ositula okugulu olaba tekuvaawo. Era Mukama waffe yeebazibwe kubanga okyali mulamu. Actually Mukama waffe yeebazibwe kubanga okyasobola okundaba, kubanga okyasobola okumpuliriza. Twebaza Katonda kubanga omukisa ogwo agukuwadde. Nate tukomyewo mu pulogulamu yaffe ensula ey'enkya okuyiga ekigambo kya Katonda ate awamu n'okusaba. Kya nsonga nga bulijjo okusookanga okusaba, okusookanga okwogerako ne Katonda wo nga tonakola mulimu gwonna, nga tonagenda mu nsi kuyiriba. Osooka oyogereko ne Katonda wo, olwo n'otambula olunaku ng'oli wamu ne Katonda wo. Erinnya omukadde Keya Daniel okuva e Naluvule Town Church mu Naluvule area ya Kampala B District. Ate tuli ffenna wiiki eno yonna okuyiga ekitabo kya kubikkulirwa. Tutandise essuula ey'okubiri. Ab'e Naluvule babatumidde omukyala awamu n'abaana babatumidde, bali bulungi. Ate n'aba Kampala B abakadde bannange, musumba waffe Mbabaali awamu n'omukyala, mwenna mbalamusizaako Mukama waffe. Naye ate munzikirize mbategeeze mwenna abamanyi Naluvule area, Naluvule SDA, ate n'emikwano gyaffe ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogwokubiri tugenda kubeera awo Naluvule ku Mother Church. Tugenda kubeera n'okwebaza Katonda nga tunoonya ssente ez'okugula ekifo kya Naluvule area, Naluvule Town Church. Naye ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kubeera ku Mother Church. Jangu oweereze Katonda nga tugula ekifo kya Mukama waffe, abaana ba Katonda we banaasinzirizanga. Nga tugenda etandika pulogulamu yaffe tugenda sooka kubeera n'okwebaza, ate tugenda sooka okubeera n'oluyimba. Bwe tumala okufuna oluyimba tufune essaala eggulawo, ate tugende mu ky'okuyiga ekya leero. Nja kusaba oluyimba luno bwe luggwa tubeereyo n'okwebaza. Omulungi omwagalwa, weebale kubanga obukeeseza nga tuli balamu, erinnya lyebazibwe. Bangi bafudde naye nze n'oyo andaba era mpuliriza tukyali balamu. Ekyo no kya nsonga okukwebaza. Yadde olunsi biyinza okuba nga tebitambula bulungi mu bulamu bwange n'obwoyo, naye weebale kubanga okyampadde omukisa ogw'okussa, ogw'okuwulira n'okwogera, erinnya lyebazibwe. Kati nno nga tugenda okuyiga ekigambo ekyo, jangu otuyigirize ng'okusima kwo bwe kuli ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaagalwa abaana ba Katonda, tuli mu kuyiga ekitabo kya kubikkulirwa. Ekitabo kya kubikkulirwa, okubikkulirwa kwa Yokaana, ekitabo kya kubikkulirwa kye tuli mu kuyigako. Tukiyiga mpola mpola okutuusa we tunaakimalayo, nga tufuna ebyokuyiga ebirimu eby'enjawulo, ate naffe tubeeko ne lessons ze twetwalira. Bye twetaaga otereeza mu bulamu bwaffe tubitereeze. Tusabe Mukama Katonda atuyambe tubitereeze. Ate bye twetaaga okukwata tubikwate tubinyweze. Obaka buneeno bw'obunabbi tubutegeere busobole okutugasa. Buli twalaba nti Katonda taliiko kyalikola nga tamaze kutegeeza bannabbi. Kaakati bwe tunaabuusa amaaso ebigambo bineeno, ebintu bijja tugwako ng'ekyambika. Kyambika kigambo kya Luganda.
kintu ekikutuukako nga totegedde. Naye bwe tubiwa omukisa ne tubiyiga ne tubitegeera bigenda okujja nga tubimanyi. N'olwekyo nkusaba nga nkwegayirira ofangayo nnyo okubiyiga. Omulundi ogwayita twatandika ku ssuula ey'okubiri, ye lunaku olwajjo, era essuula ey'okubiri ne leero we tugenda otambulira. Twalabye olunyiriri olusooka awamu n'olwokubiri olunaku olwajjo. Kati olwaleero Januari ng'ennaku z'omwezi 23 tugenda kulaba essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu, era nga tugenda tambula ku mutwe ogugamba nti Katonda ali naffe. Katonda ali naffe. Olunyiriri lwaffe olwokubiri lugamba bwe ruti, njagala tugende ffenna mu kubikkulirwa essuula 2 olunyiriri olwokusatu. Kwata Bayibuli yaawo, agambye bw'ati, era olina okugumiikiriza era waguma olw'erinnya lyange so tewakoowa. Amiina. Ebyuma eby'omuwendo nga zaabu oba ffeeza birongoosebwa okuyita mu nkola ezimu ezibirongoosa. Ekyuma nga kyokebwa obuliro okutuuka ku bbugumu erya waggulu ennyo okutuusa amasengere gonna nga gavuddemu. Enkola eyo etwala ekiseera kingi era n'obwegendereza. Anze ebyuma sibimanyi bwe babirongoosa, ne kale kanjogere ku bulooka ze mmanyi. Bulooka zinene ezaffe ezizimba ennyumba basooka kugyokya n'eryoka fuka bulooka n'azimba ekizimbe. Naye n'ekyuma mbu bwe kiba kinaavaamu ekyuma ekirungi kisooka kukola ki? Kwokebwa, kuyita mu ttanuulu, kuyita mu muliro. Mu kyokuyiga kyali tugenda okulaba nti Katonda ali naffe. Katonda yali n'ekkanisa ya Efeso ng'eri mu kwokebwa, ng'eyita mu kunyigirizibwa. Ate ye Katonda ali naffe, ate ye Katonda ali naawe. Kibi nnyo, kankyogere kineno naawe okiwulire, kibi nnyo okulowooza nti omuntu bw'otegeera Katonda, bw'ofuuka omukristaayo, bw'ofuuka omuntu ayagala Katonda, nti ogenda kubeera kuseereza ligenda mugga. Anti munnaye erigenda emugga libeera lyakaserengeto. Walirabye oluzi oluli ku lusozi ng'ojeekeza ennaku zino bbowa ze basima ne taapu. Naye ffe waffe eri mu kyalo gye twakulira enzizi zaabeeranga mu bisenyi. Kaakati bw'obanga ogenda ku luzi ne bw'obanga tolina maanyi oserengeta buserengezi. Nedda si bwe kiri. Obukristaayo, okutegeera Katonda kusirimu okusoomoozebwa, kulimu okuyita mu ttanuulu. Okitegedde? Ekkanisa ey'omu Efeso yali wakati mu kibuga, yali wakati mu kabiga k'okubonyaabonyezebwa. Era ekituufu mu kyasa ekyasooka ekkanisa yabonyaabonyezebwa nnyo ebitagambika olw'enjigiriza ennyingi ez'obulimba nga zeetooloolera ku kikula era n'obulamu bwa Yesu Kristo. Ekkanisa ya Efeso gye twatandiseeko jjo twakirabye nti yabonyaabonyezebwa bya nsusu. Naye ate olwaleero tugenda okulaba nti ekimu ku byaleetera ekkanisa eno okubonyaabonyezebwa kyekyo kye yali ekkiriza. Njagala okutegeeza muganda wange andaba nti oyinza okuba ng'olina abantu abakuwalana, oyinza okuba ng'olina abantu abakumazeeko emirembe, ng'owulira tokyetaaya, naye munnaaye ng'oli akuwalana oba ng'akunyigiriza olw'ekyo ky'okkiriza, si gwasoose. Abasajja bano ab'ekkanisa ya Efeso olw'okukkiriza Yesu Kristo ne batandika okubuula nga bagamba nti Yesu Kristo ye Mukama, baayiganyizibwa.
naye Yesu Kristo alina ebigambo bye yawandiika, bye yabatuwandiikira, Yokaana bye yawandiika, Yesu Kristo bye yamuwa, nti era olina okugumiikiriza. Twalabye ejjo yabagamba nti mmanyi by'oyitamu. Yesu Kristo amanyi by'oyitamu. Kristo kino weewaawo kyali kikola amakulu, naddala bw'otegeera nti ekimu ku byaleetawo empaka ez'amaanyi mu kiseera eky'obulamu bwa Kristo ku nsi kyali ku ye yennyini. Nga Yokaana bwe yawandiika mu njiri ye, awo Abayudaaya kyebaava beeyongera okusala amagezi okumutta, kubanga yeefuula eyenkanankana ne Katonda. Katonda ali naffe, era ye Yesu Kristo ali naffe. Naye mu ku nsonga eyattisa Yesu, actually Abayudaaya baamukomerera, baamuyigganya, kubanga baagambanga nti yeefuula Katonda, nti yeeyitanga Katonda. Ekyamuyigganya era ekyayigganya ekkanisa ya Efeso, ekyayigganya abatume, kubanga baagambanga nti Yesu Kristo y'ani? Ye Mukama. Oyinza okuba nga naawe ekikuyigganyisa kubanga wakkiriza amazima. Oyinza okuba nga naawe baakugoba mu famire kubanga walokoka. Oyinza okuba nga ekikumazeeko emirembe ng'owulo oyagala kubivaako kubanga okkiriza nti Sabbiiti lunaku lwa 7, ate nga bosi wo obanga abantu b'okolera tebaagala kuwa livu ya Sabbiiti. Njagala okutegeeza muganda wange n'okugumya nti Yesu Kristo ali naawe, Katonda ali naffe, era tasobola kutuleka kutwabulira. Abayudaaya baakomera Yesu Kristo, baamuyigganya okutuuka okumutta ng'abagamba nti nze ndi mwana wa Katonda. Bo kyabalema okutegeera. Oluusi ntera okugamba abantu nti bw'ogezaako okunnyonnyola omuntu ky'oli n'atakitegeera, muleke, tokola lutalo. Don't fight back. Stefano baamukuba amayinja okutuuka okufa, naye ate bwe yali afa teyabasabira bubi. Mukristaayo munnange, mukkiriza munnange ali eyo. Enkola ey'Ekikristaayo entuufu Bayibuli gyeyigiriza si ye yabizzaayo. Nti fire, eddeyo fire. That is wrong. Omuliro guddeyo, nti kimuddire, nga bw'akikoze kimuddire. Yesu Kristo yaasabira abantu miki? Mirembe. Kubanga yagamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki? Tebamanyi kye bakola. Katonda ali naffe, Katonda ali mu ffe, ayagala mirembe. Kyova olaba eno ekkanisa teyakkiriza kubeera compromised, teyakkiriza kuwakanyizibwa kwalimu kwe yali eyina. Atugambye nti baamuyiganya kubanga yeefuula ekyenkana ne Katonda, naye era ono ye yali ensonga lwaki kyali kikulu nnyo eri ekkanisa eyo esooke okunyweza amazima g'enjiri, obujulirwa bw'Obukristaayo bwesigame ku yo. Kyali kikulu nnyo okusooka okunyweza amazima. Mu kyokuyiga kya leero twagala okunyweza ensonga ey'obutabeera compromised. Obutabeera compromised kigambo kya Luzungu, simanyi ebigambo kibiyinza okukozesa mu Luganda, naye obutekkiriranya. Ekkanisa eno ya Efeso newankubadde yalina okunyigirizibwa naye teyekkiriranya. Kikulu nnyo era kirungi nnyo omuntu okunyweza kyokkirizaamu. Abazungu kyeva bagamba nti winners never quit and quitters never win.
nti oba ng'olina ky'okkiririzaamu tosobola kuwangula ng'ate okiddukamu. Bw'obanga okkiriza nti Yesu Kristo ye Mukama waffe ate tosobola kuwangula ng'eno bw'okkiriza mu Yesu Kristo ate ng'olina kayirizi k'onyigako wano. Never. Tosobola kuwangula ng'okkiriza nti Ssabbiiti lunaku lwa 7 ate ng'ojja ku Ssabbiiti ku Satadde n'osaba ate bwe ziwera ssaawa 8 n'ogenda n'oggulawo bizinensi. Tekikola. Abasajja bano Abefeso ky'ova olaba Yesu ya Kristo naye yawandiika n'abagamba nti abeenyumiririza kubanga baanyweza kye bakkiriza. Ekigenda okuwanguza mu nsi eno olwaleero kye tuyigako kye kino, kunyweza ky'okkiriza, kunyweza kye wakkiriza. Ekkanisa eno ya Efeso yanyweza kye yakkiriza. Nkusabira nga nange neesabira Mukama Katonda atuyambe tusobole okunyweza ekyo kye twakkiriza, tusobole okubeera abagumu amidst omuyaga ogutuyuuza. Oyinza okuba ng'ogumiikiriza ebbanga ddene ng'owulira oyagala kubivaako, ng'owulira oyagala kuwanika, naye oyo Katonda ali naffe, Katonda ali nange, Katonda ali naawe ajja kuwa obuwanguzi mu Mukama waffe. Katonda yalina ekkanisa eno eya Efeso gye tuyigako, gyagambye mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu nti era olina okugumiikiriza era waguma olw'erinnya lyange, nti Katonda oyo eyagikooneramu sitampu ekkanisa ya Efeso naawe asobole okukooneramu sitampu, kubanga agamba nti awangula ndimuwa okutuula awamu nange. Nti nga bwe ntudde ku ntebe, bwe nawangula ne ntula ku ntebe ku mukono ogwa ddyo ogwa kitange, nange aliwangula ndimuwa okutuula awamu. Katonda ayagala bawanguzi. Actually si na Katonda yekka, n'ensi eno eyagala balemerako, eyagala balemerako. Tosobola kuwangula nga tolemerako ku ky'oyagala. Oyinza okuba ng'olina bizinensi gy'okola naye ng'olaba bitagala. Lemerako, lemerako, ojja kuwangula mu Mukama waffe. Agambye bw'ati, enjigiriza emu eyakyaka ennyo yali nti ekituufu Yesu teyalina mubiri na musaayi, yali mwoyo atalina kikula, nga talina mubiri era nga tassa mukka. Enjigiriza eno yamanyibwanga Docetism. Amakulu Yesu Kristo teyali muntu ddala. Enjigiriza zaali bbiri ze baakozesanga okulwanyisa Abefeso. Esooka baabagambanga nti Yesu gwe mukkiriza muzimu, nti zaazimu nti tayira mubiri. Naye abasajja bano eno baanywera ne bagigumirako. Naawe olina enzikiriza gy'okkirizaamu naye ate nkusaba ogigumireko. Ey'okubiri endala egamba nti Yesu mu kifo ky'okubeera ow'okubiri mu bwa Katonda yali muntu buntu omulungi eyakolebwa okubulako katono okwenkana Katonda. Enjigiriza eno oluvannyuma eyafuukamu ekimanyiddwa kaakano nga Gnosticism. Enayo yali njigiriza nkyamu. Ekkanisa yasooka yagaana enjigiriza ezo zombi. Okiwulidde? Singa Kristo yalinga muzimu mu maanyi, ekyo kitegeeza teyabonaabona, kubanga omuzimu tegubonaabona. Ne bw'ogukoba kibooko teyayiwa musaayi era teyakufiirira. Actually baali bagezaako okuba compromisinga. Ndo Yesu gwe mukkiriza yalina muzimu ate omuzimu tegulumwa, ng'ate ffe bo baali bakkiriza nti Mukama waffe yakola ki? Yabonyaabonyezebwa era n'alumwa. Baali bagezaako okuba nafuya naye baasigala nga banywevu ab'ekkanisa ya Efeso. Kristo nti yali muntu teyabonaabona, teyayiwa musaayi. Singa Kristo yali muntu buntu, ekyo kitegeeza Katonda teyatufiira. Ate n'eng'enjigiriza ey'okubiri n'ekyokubiri kye baba n'ennyanga nti Yesu Kristo yali muntu buntu, teyali Katonda, nti yandibadde nga Katonda si yatufiira. Actually kitegeeza nti mwe mukkiriza omuntu eyabafiirira.
ng'ate bakkirizanga nti Yesu Kristo yali ani? Yali Katonda. Kaakati ne bayimirira wakati mu kuwakanyizibwa okufaananako bwe kutyo, naye ekituufu baawangula. Singa Katonda Kristo alowoozebwa okuba omuntu ekikulu kimu eky'obwakatonda, olw'ekyo yandiyinzizza okukola naawe ekintu kye kimu. Olulimi Kristo lwe yakozesa okulaga obulamu obw'ekkanisa ey'omu Efeso ekigamba nti yawagumiikiriza, waguma byonna, oba tewaterebuka, wafuba n'otokoowa, byonna byogerwa ku baserikale abaakosebwa olutalo nga bamalirivu okunyweza erinnya ery'omulokozi. Waneeno ŋŋamba nga bwe tugambye nti Yesu Kristo ekkanisa ya Efeso yagikola ki? Yagikooneramu sitampu. Yagamba nti wakati mu kunyigirizibwa bwe kutyo, wakati mu kusoomoozebwa bwe kutyo, wagumiikiriza. Mu ky'okuyiga kya leero nga tuyiga, nga tumaliriza, njagala tutegeere nti Katonda ali naffe, ayagala tunyweza ekyo kye twakkiriza. Katonda ali naffe, ayagala tubeere bagumiikiriza. Katonda ali naffe, tayagala tubeere compromised. Erinnya ly'omuntu litera okufaanana n'empisa ye. Okunyweza erinnya ly'omulokozi kyali kitegeeza kunyweza mpisa ye. Abasajja bano ab'omu Efeso obanga baali baagala okunyweza erinnya lya Kristo, nabo baali baagala okunyweza, baali balina okunyweza empisa ya Kristo. Olunsi abantu twagala nnyo erinnya lya Kristo, naye tukaluubirizibwa okunyweza empisa y'ani? Empisa ya Kristo. Waliwo abamu ng'ayagala kubeera mu Kristaayo, naye ate ng'ebyobukristaayo bimukaluubiriza. Ayagala obulokozi, naye ate ebyokutambula ng'obulokozi bwe bwetaagisa nga bimukaluubiriza. Ekyo si Katonda kyayagala. Katonda ayagala bwe tubanga tukkiriza okumugoberera tubeere banywevu. Bwe tubanga tusazeewo okutambula naye tubeere nga tetubeera compromised. Bwe tubanga tusazeewo okutambula naye tubeere ng'ekkanisa eno eya Efeso gy'agamba nti wagumiikiriza. Ekkanisa eyagumira byonna. Simanyi kiki ky'ogumidde, ne nange nina kyengumidde. Simanyi kiki kyekuzitoowereza ng'olwo oyagala kukita, ng'olwo oyagala kubivaako. Oyinza okuba ng'olinze omusajja anaakuwa obufumbo obutukuvu, anakuba embaga ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera, ng'obadde mwesiga okumala emyaka mingi, naye ng'olwo oyagala bivaako. Ekyokuyiga kyali kigamba nti Katonda ali naffe. Katonda ali naffe, ayagala obeere muwanguzi. Olw'okukkiriza ekkanisa eno eya Efeso tugisomako naffe ne tuguma. Olw'okukkiriza ng'olinze omusajja, Katonda ali naawe ajja kuwa obuwanguzi. Olw'okukkiriza ng'onoonya omulimu ogunaakuwa emirembe, ogunaakusobozesa okusinza Katonda, Katonda ali naffe ajja kusobozesa. Ate kino kikulu nakyo igenda nakyo ng'ogenda okukola olwaleero oba ng'ogenda mu mirimu gyo, nti Katonda ali naffe bw'anaakutunula n'alaba ng'oli mugumiikiriza, ajja kukoonera mu sitampu akuwere n'obujulizi nga bwe yaweera ekkanisa eya Efeso mu Lwokusatu nti era olina okugumiikiriza. Actually ajja kwogerako n'abalala, ajja kutegeezaako n'abalala. Tajja bagamba nti naye abantu bajja kulaabanga bagamba omusajja oyo, omukyala oyo yagumiikiriza, yawangula, n'ekyo ekyamuwanguza kubanga yali ne Katonda. Nga ngenda okusaba, nga tugenda okusabako wamu, katusabe Katonda omwesigwa ali wamu naffe atuwa obugumiikiriza, atuwa okusobola okunywera mu Mukama waffe. Katwebaze. Katonda Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna,
Weebale kubanga oli mwagalwa. Weebale kubanga oli omuntu oli ayagala ebitonde bibye watonda abantu. Weebale kubanga wandiise ekitabo kino ekyakubikkulirwa. Ne tusoma ku basajja ab'omu kkanisa ey'omu Efeso be wakooneramu stamp n'ogamba nti mwagumiikiriza. Mukama Katonda naffe tukusaba nga tukwegayira otuwa obugumiikiriza. Omuddu wo n'omuzaana wo yandaba ayina by'ayagala okuwanika. Ayina watuuse ng'awulira atendewaliddwa. Naye nkusaba nga nkwegayira omuwa amaanyi. Ayinza okuba nga ali mu bufumbo naye ng'omukwano gulinga ogwafa nga gwaggwamu. Naye Mukama Katonda nkusaba nga nkwegayira omuwa obugumiikiriza asobole okuwangula. Kubanga ogamba nti agumiikiriza okutuusa enkomerero yaliwangula. Obugumu bwali mu kanisa ya Efeso naffe bwe tusaba. Bizinesi yaffe ziwa omukisa nga tugenda okukola. Amaka gaffe gawa omukisa. Na buli kye tukola kiraba omukisa oguva gy'oli ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.